Popin Media. Bana bonna ebiseera ebyo yali abaana kufuna mu fees chance yo ne tutagifuna tugifiirwa era ne tulwanagana naye nga taata bwe yali akikoze n'atuuka musajja wattu n'agamba nti akasente akanaavanga awo kosolozezza nange ompingayo byonna nebigaana oluusi musajja wattu asula n'enjala byonna mwebiri omwo kakati ensonga egenda okutuukawo era yavaawo asamula nga takkiriza kuba teyakkiriza teyamuwa bwe namanya ebyalimu ebyo bye mwakola nga mwatuula dde enkiiko ku kyalo nga mu bifo binga nenzirukira eno okwedduukirira ku nnyumba eyo gye yampedda okiwulira mu nsukulu kolini si tekyasinga okundeeta onze ennyumba baagimpa kyali kya nnyumba ate era ddamu ogigaba saagala nkeeyana ne tuyita mu nsonga n'oyita Ssennoga yagirako abantu 7 y'owomunaana buli eyali mu kukola ekibaluwa ekyo yagirako kyeyamaani yaliko sekuritale nagirako kyeyamaani yali alina kyayogera Kolini n'amugamba munnange bino si bya shariya nze nzijukira buli muntu kyeyayogera bino tuli mu mateeka zino si shariya nti buli mwana ateekwa okola ki n'amugamba no bafumbiriganwa era ono ye mukazi we ali mu maka balina kusooka kuteesaganya ku kibakwa bakola ki bakola mpanga era omwana naye mutamanyi waffe era yasanyira kuyagamba kitaawe yagola omukono n'omuwa chance taata obadde otuleeta nga otuwanga biwagaba edda nakafe ne obobozi gyey'amaloboozi mpanga yakibuuza bawange nayimira n'agamba mukulu Kolini oba bwe kityo bwe kiri anzikiriza kale abeerewo atwalewo n'abaana be tewali gwe yakwasa mukono kusaako mukono na kalaamu olina gwe wakwata poliisi yaliwo mu bitiibwa byabwe byesitegeera bulungi kubanga simanyi byabwe serikale baaliwo n'oyo ne bamukuba n'ekifaananyi n'Ssennoga nga amwebaza olw'okutuula mu nsonga ne zigwa obulungi nga bakozesa Ssennoga ebyo n'okutunda ebibanja obimalawo abo bonna baalingako nga batunda nga banfutira nze naye nga nze ensonga zange nziteese mu byaki bamateeka nga ebyokutegeerera nti tebikyaliwo Ssennoga nga bamugamba tali awaka bwe twava eno n'olunaku lwe twava eno Mpanga mwatunda ekibanja mwagabana ssente mu ofiisi kuba ebyopoziiti nange buli ekibeera mu ofiisi nkiraba ne mugamba temulina transport ne mutunda ekibanja ekiro najjawo awo temwali temukigabana naye sobola ava kuba bifaananyi kubaabira byonna babitunze abo abaana ng'ensonga ziri mu mateeka okiwulidde neŋŋamba akutwala ekiro kirirabikira mu musana n'ensirika nga ninaki ekyo tocha gye banteekako n'ebiri omwo nziyita magaziini yaabwe bikukuba omutima Kolini banteekako obulogo banteekako obusi olw'ebyenfuna Ssennoga David ow'ekyetume 0 nkoledde mukazi wange nanyini mannyago waggulu endagaano y'ennyumba ebadde yange ekayunga municipal council ngimuwadde n'abaana be bazaala ngimuwadde nga ndi mulamu bulungi era nga ntegeera bulungi sikakiddwa nesaliddewo nzekka nze akoze endagaano eno Ssennoga David ow'ekyetume 0 bwe etubuuziza ebanja bino ebina gyebiri kale kyemanyize kyetwatunda biri ebyatundibwa naye nga byali bya maama mwabitunda 2 byatundibwa tufune naffe kitubeerera kubanga ffe kuva buto maama bwe yanoba ne batugamba okufuna ng'eno fizi tetwafunayo yadde maama n'abonaabona naffe kale katukoma kamalize ekigete 2 gyebiri wanga atusajja najja binoonyerezaako kubanga bitwawandika wano byonna birina okuba nga bwebiri okutuuka awo tuli wano so wakati point eriwo
njagala mujja with clean hands bannange. Kyakubiri sagala muntu yena kubanyigiriza. Nze sagala muntu wano kubanyigiriza n'omu. Era kimbezeza mu Uganda wano okulwanirira buli muki. Buli muntu naye njagala clean hands. Ekyokubiri etteeka lya gavumenti mu 2022 mwezi ogwokutaano nga 10 President Museveni yakola ennongosereza gavumenti yakola ennongosereza mu etteeka tebalijjawo bakola nnongosereza mu tteeka eryo nti n'ebibonerezo nabwe ne byeyongerako obunene okuzitowamu nti kati bwemwamwalunda ebibanja bino nga temuyinako buwandiike bwonna buliwo obulaga nitula kunda ekibanja ku lw'ensonga eno n'eno gavumenti kati awali omwaka ogumu baladdewo 0 kitegeeza minimum sentence bagamba ekibonerezo kinatandikirwako kinaaba kibonerezo ki myaka 10 bintu by'omugenzi kati ate mu mwezi wayitawo omwaka gumu ogwokusa 2023 yokka 2024 gavumenti era neyongeramu ennongosereza kitegeeza luli twali tugiyita M62 kati M68 kitegeeza etteeka lyeyongeddemu lasitiika ennene kati pointi eriwo ne mu ngabanya y'ebintu gavumenti nayo neirongosaamu nti maama luli yali afuna ebitundu 15 kati afuna ebitundu 2 wadde nga bamuwa akayumba ke kano ate aba alina okufuna era ebitundu bya meka baba bakola ebintu kati mwoma wamutuuza ebintu nga atatowa akyali mulamu kitegeeza noono omukazi naye yandibadde atuuza ate ebintu ebirala kakati ate n'ensonga endala yeya kooti nti kati olede kati waliwo ne kooti yatunula mu nsonga z'abano oluvannyuma lwalaata wammwe okubanga agamba biki bino biri nga bagenda kwawukana kitegeeza mu kwawukana kwabwe era ebyo byennyini ebiriwo byonna babadde kubyasaamu ate era mutegana gavumenti kooti yasalawo oba baamuuza nembuulira babitunze n'abaana be ne bagamba abaana basobola okuddiza abantu se naye ngamba okujjako okubasiba tebamanya nsobi yaabwe kuba baba wadde notisi ez'obutatunda bintu bajja agamba nze mbasibisiza kooti neesalawo buli ekitali kitunde kyasigala nga kyange tuli bantu bakulu kati gwe abadde asembayo omuto essaawa zino ebintu bya muzeeyi byonna gwebakwanono maama byonna nga bibadde byonna kabibino bimwatunda musoke mubipandikire byonna wansi tukategedde wakati gwena wadimisa jeno adimisa jeno alina ebibuuzo bye 12 byabuuza muzeeyi yalina ebintu yes waliwo byeyagabako tukategedde waliwo byeyatundako kati mulina okumuddamu nga adimisa jeno eri kati ate onanzizemu ekibuuzo kirungi nanga fuba tetufunye kantu konna dala namaana atundako naffe tutunda ndozo batunda bo benyini nawe tutunda tukati nawe tukunyuddeko bino ebibiri naye nga yali wana kusoma twasoma yali mugenzi ne point jenyalo bagamba yino nti maama wo batakusomeseza batatawo tulina kyomunenya ekyo nakyo mukitegeere fa basinga obungi tusome tuli bakulu tuwandiike ebintu byonna nga bwemulugunya bwe bakoze eki bazze byonna byonna tubiwandiike then wetunaamalirizawo tugende badimusajjeni natusajjeni atuyambe tutereze eki ebintu essaawa nja kugijjako bulungi nnyo ku mukono njikuwe naye ojja n'ogijjako kifuba nange njagijjira ngambe ti noyi yakoze eki akitutte ate omukono agumenya tudde ate gubya mukono nga tonakyo omumenye nagwo njagala obumativu bweriifu then n'omuntu okubeera nga eddembe terikola ki teririnyirirwa bategedde byonna ebintu byeyalekawo oba biki twagala tulabe engeri gyeyabirekawo n'engeri gyebyagabanyizibwa kubanga kati